kaaga ebibiina bya NGOs ebibiina bya organizations ebibeera eby'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda byegasse ne bikola report mu nsi yonna ne bikola bitya ne biteekawo nabyo bitaddewo fronti eyabyo. Bannaye tugenda kwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olw'okujja olw'ebintu bino wammanga. Ebibiina bino Museveni abijooza ebbanga lyonna okuva lwe byatandika. Abadde akwata simanyi chapter 4 simanyi n'akwata baani n'asiba yabuuka n'agenda ewa Ssewanyana simanyi journalist biki simanyi human rights bikoze bitya n'abuuka n'abeSFC ne babba mu laptop ne babba fayiro zonna ne bakola byonna bye beetaaga nga tebamanyi maanyi gaabwe. Ebbanga lyonna lye babaddewo nga tebamanyi. Kati ebibiina ebiwolera ddala 240 bimaze okwegatta mu nsi yonna byonna ne bikola report emu okukakkanya Museveni. Mmwe mbabulira mumanyi Museveni kikyaliko ewaka. Mumanyi Museveni kikyaliko ewaka. Ekyo nakyo temukyerabira. Mweyongere okupulesinga buli wamu wonna we tulina okupulesinga. Kubanga ne president yakitaddeyo lwakuba twalema bulemi okweorganizinga ku fronti ez'enjawulo. Parliament nemala ekola byekola. Kadama nekola byeyina okukola ebituufu. Abo opposition ne bakola bye balina okukola mu parliament. Bakadama ne bakola ebyabwe. KDF nekola ebyabwe. Abo banana organization baabo nabo bataddewo ebyabwe. Ekkanisa n'ekereziya ne bavayo nabo ne bakola ekyabwe. Museveni talina waatulemera. Ne bw'oba oyagala nnyo. Then ekirala kyaba chairpersons olwaliro mu Uganda abantu bonna bakkaanya kati ffenna tukkaanyiza wamu ffenna wamu nti nno ki nti ababbi ne be babba kati ffenna mu Uganda temuli atakimanyi. Olwaliro bagambye mbu waliwo aba NUP babadde bawangudde mu bitundu by'e Busunju. Wabaawo wa NRM omwe yawaabye olwaliro ku makya ne balagira ne bagamba okulonda kuddemu n'aleeta fusu nga 6 nezijja awalonderwa ne balonda wa NRM yekka bamulangiridde ku makya ga leero ssaawa 3 okulonda kubadde kuwedde. Nga luli olwali olw'okulonda bamuwangula. Kati ate ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka okulonda mwandikuddamu jjukira nga nakibagamba obudde bukyali. Ebiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka okulonda twandikuddamu wonna okusinziira ku bbulo NRM gye yafunye okwetoloola Uganda yonna n'ensi yonna. Kati buli muntu akikakasa Museveni ateekwa okuvunaanibwa omusango gw'obutujju bwa 1986 ateekwa okuvunaanibwa omusango ogwo. Yagambye ekyamutwala kwali kubba kalulu yabbye n'ako mu mugongo. Kati buli muntu amanyi bwe babba akalulu, buli muntu amanyi nti gundi ne gundi babbi nabo beemanyi nti ffe tuli babbi. Kazibwe Kapo yabuuzizza kyalo kye kitambulira mu bbaasi, kyalo kye kirina distance ng'etambulira mu bbaasi nti bbaasi zisombe zireete nga zijja Ekirega Wali nga zireeta wane Bugoma. Era ku kyalo okwo ani alina bbaasi ezo ezabadde zisomba abalonzi. Kati tewali atakimanyi. Bulijjo bye tubagamba buli muntu abimanyi, buli muntu abiwulira, buli muntu abitegeera. Mukitegedde? Buli muntu amanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Tetugenda kulema kuvunaana abantu abaagenda mu nsiko mu 86 nga baagendayo lwakubba bululu nga batubbye obululu mu mulundi guno mu mulembe guno nga tulaba kubanga biri ebyali ebyabwe ne babeesige byali bya kusanitayizinga nga tekivaayo bulungi. His Excellency akitugiddeyo bulungi nnyo. Mugenda kunsonyiwa olunaku lwammwe olwokutaano ngenda dduba w'enkya, ngenda dduba sasula enkya ku lw'omukaaga lubeere lw'amasimu gokka
olunaku lwammwe ngenda dde basasula enkya lubeererwa mukaaga olw'enkya lwa masimu gokka nsooke nzijewo ebintu bino. Bayibuli egamba ntera nnyo okukootinga ekyawandiikibwa kino Mukama kye yagamba abaana ba Isirayiri nti abaana bammwe bwe bali babuuza amakulu ga kino ki muli babuulira. Bannange temulemu okudokumentalinga ebintu byonna ebibadde mu mulembe gwa Museveni naddala okuva mu mwaka gwaffe we tujjira 2018 2019 oba 2020 kubanga Nuupu etandika 2020 okuva 2020 okutuuka Museveni lwavuddeko temwerabiranga tosiimulanga memero yo ne bivaamu tobisiimulanga mu memero yo ne bivaamu gwasobola okutereka obutambi butereke we butasobola kuva gwasobola okuwandiika ekitabo kubanga mu mulembe gwaffe guno tewali muntu wali nsonga lwaki omuntu tosobola kubanga waakiri wandiikira famire ye eri bisoma waakiri biteeke mu handwriting biteeke mu original books bweziti abaana bo bw'oliba ofunye akasente bitwale ku nassa babikukubiremu akatabo okaterekera abaana bo. Tetusobola kulema ku documentary nga bintu bino gwasobola okugatta obutambi obwa documentary buli muntu weekolere documentary yiyo kubanga guno omulembe gusoboka osobola okukola documentary okuva ebyaliwo akalulu ka 2021 n'aka 2026 n'ebyali wakati awo wonna waliwo omusajja yawandiisa akatabo gwe batulazaawo waliwo omwana wa KDF omusajja yawandiisa akatabo n'ateekamu tweets za muhoozi zonna ffe abamu tulina archive erimu tweets ezo zonna. Abaana baffe bwe balitubuuza tubabuulira amakulu gaakyo. Abaana baffe tubabuulira amakulu gaakyo kubanga bwe tunaaba tetukoze ekyo kijja kwanguyirwa abaana baffe okussa gaadi omubyaddemu apenetrating naye abaana baffe bwe tubaterekera obutambi nga wakiri okimanyi waliwo kati mu mulembe guno abantu abalina likodi ezedda likodi zino ezayimbanga zino ezakolanga kaseti okimanyi eriyo abantu abazimbilina nga baziterekera abaana baabwe. Okimanyi waliwo abantu abaterekera abaana baabwe ebintu ebyedda nga bewaka babirina era nga babalagana bagamba kino kyekyali bwe kiti kino bino bwe biti bino kubanga kati guno omulembe kizibu nnyo okusanga omuntu alina ekino obuno mulina buno obuzungu buno obw'omusinki buno simanyi obukunywa obwo naye omanyi waliyo abantu abaterekedde abaana baabwe ebintu ebyaddala ebyedda abazzukulu ng'omuntu alina gundi ye museum yeewaka. So buli muntu osobola okudocumentalinga ebintu bino osobola okugatta obutambi mu mulembe guno n'obaako woobiteeka ojja biwa abaana bo babeereko ebintu bye bamanya ebimu bajja bisoma asobola okuwandiika abantu balabe ekintu kino. Abaana baffe bakyawa omunyarwanda okuva kwasooka paka kwasembayo. Jeri mujja giraba eri Bible and Politics mujja giraba jeri oba genda ku page scrolling bw'oto ojja kulaba kundi yayo link yayo egitaddeyo ku page. Okay, kakati njagala genda mu kigambo ekintwala mu kigambo obudde bugenze kangende mu kigambo amasimu njaga basasula enkya ku lw'omukaaga olunaku lw'olwaleero nja babuulira ensonga lwaki tetutaddeeko masimu leero. Katonda waffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tugenda mu kigambo kye ekitukuvu nkusaba mukwano ke osomese oyigize batabani bo ne bawalabo ekigambo ky'omukwano kibe kiramu kibe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Nsaba nange Mukama okkirize oluvannyuma lw'okuweereza abalala ate nange nneme okubatasaanira mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda nze be natusabye era abantu bonna ne bagamba nti amiina. Olwaliro ngenda kwogera ku matu n'amaaso ag'omwoyo.
gwe wenna agamba nti nakubuze genda ku page oscrolling ojja kulaba link ya X eyo gyagiraba naye gyeri eyitibwa Bible and Politics. Olunaku lwaleero ngenda kwogera ku maaso n'amatu ag'omwoyo. Omulembe gwonna Mukama nga anaagulokola oba omuntu yenna nga Mukama anaamulokola aboostinga ebintu ebyo ebibiri ku bintu byonna Mukama byayambisizza emirembe gyonna okusavayivinga kuliko amaaso n'amatu. N'obeera ng'olaba abalala bye batalaba, n'obeera ng'owulira abalala bye batawulira. Waliwo ebintu ebimu bye twogedde mu mulembe guno oba abantu abakoze ebintu mu mulembe guno nga senga walibaawo Bayibuli endala eziddako nga balibaamu n'empapula, balibaamu ne chapters oba ebitabo. Kubanga n'abaali ab'emirembe giri bakola nga bwe twakola nga bwe tukola kati nga bwe mukola kati. Bayogeranga ebintu nga ensi erowooza nga ensi eno bw'erowooza kati, ng'abayisi b'ebiseera ebyo balowooza nga Abannayuganda b'ebiseera bino bwe balowooza, era nga Nammeera ayogera ne bakuba engalo. Mu Bayisirayiri ab'omulembe ogwo mwalingamu abantu nga Nammeera ow'ebiseera ebyo nga bw'ayogera abantu bakuba engalo, era nga wabaawo abantu abeetegese obulungi ennyo nga bawulira balamuyiza Saviour naawe. Abasajja bayogeranga ebintu nga balaba ebintu ensi byetalaba. Abo be baanunulanga ensi, era Katonda bw'aba akyusa omulembe alondayo abantu n'abawa ekigambo. Oli nayogera ekigambo ng'alina byalaba ng'ensi tebiraba, abantu bagenda bamwegattako ku ebyo byalaba oba byawulira. Ennaku ezo His Excellency yali mu ggwanga lya America mu kitundu ekiyitibwa Minnesota. President yali e Minnesota n'agamba bw'ati, ebbanga lye tubadde mu struggle Museveni twamuggyako, kati tulwana kuwanirira ggwanga lyaffe butagwa na Museveni. Senga walibaawo Bayibuli olunyiriri olwo muli lusangamu mu kitabo kya Kyagulanyi. Gw'olaba ng'eyayogera obwogezi ekigambo Kyagulanyi Ssentamu alina kyalaba, era mu bintu byonna bye yayogera awo ekyo kye kimu ku bintu ebikulu message gye yali atuleetedde ng'ayimiridde e Minnesota. Era Bayibuli erina events zeeyogera nti awo gundi bwe yali egindi n'akola bw'ati ne bw'ati. Kyagulanyi Ssentamu bw'aliba ng'alinayo nga Bayibuli ziri muwandiikako, ekigambo ekyo kiriwandiikibwa nti awo bwe yali e Minnesota n'agamba nti Museveni yavaako, kati tuwanirira ggwanga lyaffe nga Bannayuganda tebakiraba. Mu bintu byonna kati bye tulwana kulaba nga eggwanga terigwa na Museveni, naye Museveni yagwa. Naye ekyo abakiraba olina kuba nga olina amaaso amalala, olina kuba nga olina amatu amalala nga gawulira okuva munda paka bweru, kubanga amatu ag'omunda ge gawulira ebitannabaawo, amaaso ag'omunda ge galaba ebitannabaawo. Kyova olaba ebintu bye tulimu kati bw'oddayo n'owulira His Excellency ebintu byeyogera nga ajja mu Parliament, abamu lwe tubiraba kati. Naggamba genda owuliriza buli kintu ekibaawo mu ggwanga, ddayo owulire speeches His Excellency gye yayogera olunaku lwe yalayira ku bwa MP. Yakuŋŋaanya revolution nga bw'eneebeera paka mu kuggyako Museveni. Naye ebyo Mukama akwawulizaako bwawuliza n'akuggula amaaso ag'omunda n'amatu ag'omunda. Kyova olaba musobola okubeera mu mbeera, musobola okubeera nga mwazaalibwa wamu, nga musobola okuba nga mwenna muli mu Buwarabu, mwenna muli mu Middle East wano, mwenna muli bakadaama musula mu bed space, mwenna muli mu WhatsApp group emu, mwenna muli mu company emu, mwenna mufuna omusaala gumu, challenges zezimu, buli omu ssente ze n'azikolamu birala. Ne mutuuka okubuuza omuti naye gwe ssente ozijjawa.
ng'osobodde okukola kino ne kino ne kino ne kino byalaba si bye mulaba munda mumwe buli omu ali mu nsi yiye nze wano nina omwana gwe mmanyi gwe tukola naye bwe tufuna omusaala tekimugaana kugenda mu dduuka lya Adidas n'agula engatto ya nusu 4 gye mitwalo 40 tewali kimugaana kugenda mu Puma n'agula track ya 5 gye mitwalo 50 abeera bwati ku online ng'anoonya ekipya ekize bwati era y'olufuna omusaala gwe bwati bw'eppaba ng'akwata olukaaga ng'agenda agula track suit ya Adidas original oba engatto essimu bw'agamba nti ayagala ssimu ya 4,000 akola emyezi gye n'azikuŋŋaanya n'agenda n'akwata 4,000 n'agenda n'agunda agula essimu 4,000 bwe bukadde 4 oba 5 oba n'agenda n'agula kyayagala ye ensi ye ekyo kyekimulimu tufuna omusaala gumu tukola ebintu byebimu tufuna omusaala gumu tukola omulimu gumu naye munda muffe ebitulimu byanjawulo buli omu alina byalaba olumu twali ku location nga nze ndi ku gate eyingiza nankubira essimu naŋŋamba omuntu bwati ne bwati bwajja nkoonaako najja ng'amuleetedde engoye engatto ebyalimu nga biwerera ddala emitwalo 7 n'azisasula nenkwata nekumutwe neŋŋamba mukama kirabika nze nkyali bunjakko sijjanga nkyali bunjakko anyway kikyegamba ensi y'omwoyo ey'omunda nkulu esobola okukuza n'ekwongera ku leve endala esobola okukusiba n'osibira w'oli kati katonda ng'anaasumulula abantu oba omulembe aleetayo abantu abalaba abalala bye batalaba ne babibabuulira oba ne bawulira ne babibabuulira abajoyininga ne bajoyininga n'abatajoyininga no problem nabo tebaba bakujoyininga His Excellency bwajja n'atuleetera revolution eno ebintu bibiri byensinga okulaba mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yayina amaaso amalala amaaso ge gaali galaba ebitannaba kubeerawo nze bino byabakasolo bino bye baze wano okunoonya His Excellency byebibuuzo bye yambuuza ng'atuuse wano yambuuza wano security yeriki kubanga toli safe nga mu bulamu bwange sikirowoozanga yambuuza nambuuza bwe nali nnyingira bwe nti kaabaana ne bagamba ASP wuuyo ASP president yali alina kyava akyuka bwati kyava abuuza aliwa ne bamugamba wuuyo natulira bwati n'agamba nambuuza gwe ASP ne mugamba n'agamba yegwe konze yinzi ebyalaawo bye yambuuza bwe naye bagamba tomujja kusoma katabo naye mu bye yambuuza security yo wano eriki nga sikirowoozangako naŋŋamba olina okubaako kyokola 2 kati 226 kaso teebereza Kyagulanyi okuyita mu 223 nayita mu 224 nayita mu 225 nayingira mu 226 amaaso amalala amatu amalala osabanga nnyo Katonda n'akuwa ebintu ebyo bibiri ne wabeerawo ebirongo olaba ebintu abantu bye batalaba n'obeerawo ebirongo owulira abantu ebintu bye batawulira gw'ogenda okuyimirizaawo ensi eno abawanvu babawo ebirabo nno kirabika pasita oli mumpi mbeere wulira mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooke essula 18
bw'ova ku ssula ye 17 Eriya yasiba enkuba era n'okusiba enkuba yali alina kyamaze okulaba ng'abalala tebannabakiraba ng'avunaana Isirayiri okwenda okuva ku Katonda okuleeta bakatonda abalala. Ne bagugula naawe enkuba agisibye omusana gwase biki bibaddewo bamunoonyeza abuze bakoze batya agenze wannamwandu nyingi nnyo naye mu ssula ye 18 avaayo yeeraga eri Akabu ateekawo tugende ne bannabbi be mubadde mugamba mbu be bannabbi be muyimiriddeko ku lusozi Kalumeeri nti Kalumeeri eyo tusale nte Katonda n'ayanukuza n'omuliro ye Katonda ddala byonna ne bibeerawo biki byonna ne bibeerawo nga ye oluwenda lwasala kutta bannabbi bano bonna abamalemu mu Isirayiri ne bayita Katonda waabwe asse omuliro n'agaana. Katonda w'Eriya nasse omuliro. Katonda w'Eriya bwasse omuliro Bayibuli egamba Eriya n'alagira bonna ne babakwata ne babasiba emiguwa n'abatwala ku kagga bonna n'abasala. Bw'amala okubasala n'abamalawo ensi yonna ekyajaguza bwati amatu ga Eriya ne gawulira enkuba ensi yonna ge yali nga tegiwulira. Awo wenjagala ng'Eriya awulira enkuba ensi nga tewulidde enkuba. Be Bassekabaka essula 18 kati story esinga njogedde bwogezi eno katugisome. Bassekabaka ekisooka essula 18 okuva ku lunyiriri lwana kutuukira ddala ku lwana mu 6. Ana awo Eriya n'abagamba nti mukwate bannabbi ba Baali waleme okubaawo n'omu. Ne babakwata waleme okuwonawo n'omu. Ne babakwata Eriya n'abaserengesa eri akagga Kisoni n'abattira eyo 41. Awo Eriya n'agamba Akabu nti golokoka olye onywe kubanga waliwo okuwuma kw'enkuba nnyingi. 42. Awo Akabu n'agolokoka okulya n'okunywa. Eriya n'alinnya ku ntikko y'e Kalumeeri n'avuunama ku ttaka n'ateeka amaaso ge wakati w'amaviivi ge 43. N'agamba omuddu we nti yambuka nno olengere awali ennyanja. N'alinnya n'alengera awali ennyanja. N'ayogera nti tewali kintu. N'ayogera nti genda nate emirundi 7. Bayibuli egambye Eriya yatuma omuddu we. Omuddu we ono yali Elayisha. Lwakuba Bayibuli teyamwogera wano naye bw'onoogenda okusoma obulungi Bayibuli n'okigoberera yali Elayisha. Era Eriya bwe yavaawo Elayisha ye yaddawo. Elayisha ng'aweerereza wansi wa Elijah. Bayibuli egambye bwe bamala okusiba bannabbi bali bonna ne babatema ne babasala ne babamalawo. Eriya n'agamba Akabu kabaka kati golokoka olye onywe. Kubanga Eriya yali atadde embeera mu nsi ng'emyaka 3 n'ekitundu kabaka talyanga ku mmere n'emukka mu lubuto nga tanywanga ku kacaayi ne kamuwoomera. Myaka 3 n'ekitundu eggulu terifulumyanga yadde kasuulwe ng'eggulu lyaggalawo. Ennaku zonna nasomeseza ku kuggala eggulu era twabadde mwene enjiri nga twogera ku kuggala eggulu twajogeddeko eyo enjiri kati olwaliro ekomyewo bulala. Wulira n'amugamba kati golokoka olye onywe. Sigamba nti Eriya yali talya yali tanywa. Stress ne pressure bye yali aliko omusajja wa Katonda bye yali atadde mu nsi. Ekkanisa ekkirizibwa okuteeka ensi ku bunkenke. Ekkanisa ng'erwanirira ensi esobola okuteeka abafuzi ku bunkenke. Abasajja ba Katonda basobola okulemesa bannabyabufuzi okulya ekintu n'ekibakka munda. Eriya kubanga Akabu ng'omukulembeze yaliwo ebiseera ebyo ye yali afuuse avenue okuyingiza ebikolwa bino mu Isirayiri. Kati ne Eriya ye yennyini gwe yakwatako awo nga Akabu ne bwali emmere tagiwulira mu lubuto nga ne bwanywa kacaayi takawulira aliira butafa.
bwe bamala okukanya bulungi ne bajjawo omusani eri Akabu n'ahanding over bannabbi bali mu mukono gwa Eriya n'ajjawo ekizibu kiri n'amugamba kati ddya onywe kubanga mpulira okuwuuma kw'enkuba mu matu gange kye yali akayanako bwe kyamala okuvaawo n'awulira ng'eggulu ligguddewo ng'ali yekka nga yawulira ekyewuunyisa ne Elisha yali tannaba kutandika kuwulira ng'amatu ge tegannaba kuwulira byaggulu Eriya nga yabiwulira wateekwa okubaawo abantu abalaba ebintu ebitali bya bulijjo waliwo abantu abateekwa okuwulira ebintu ensi ey'omwoyo egamba ki kyovulaba mu revolution wano Kyagulanyi Ssentamu tetulina kye tumubanja kubanga bigenda okujja nga amaze otuteekateeka mu revolution eno Katonda kyasoose okutukolera atugguliddewo ensi ey'omwoyo tumanye ebigenda okujja omwana w'omuntu afiira mu turipu yaba amweweereddeyo talina gwakaabirira talina gwabanja kubanga mwakitegeera bukyali nti kati bagenda kutta baana mu mabaasi ku turipu gwe bw'otwala omwana wo ne bamugema simanyi n'akutuka ennyingo simanyi n'alwana simanyi shekisheki simanyi bw'alwadde shekisheki gwe gwamanyi ffe twakugamba towaayo omwana mu shekisheki bwe bamuwa shekisheki gwamanyi waliwo abantu abalina amaaso ne balaba ebigenda okujja oba ne bawulira ebigenda okujja Eriya agamba kati situkoolye onywe mpulira n'okuwuuma kw'enkuba mu matu gange ekyakyogera omusana gwememula waayi Eriya yali amanyi ekikutte ensi mu nsi ey'omwoyo jawo kubanga kye yabavunaana kya bannabbi bano amaze okubasala amaze obbajjawo ekibi kivudde mu Isirayiri kati amatu eggulu ne liggulawo amatu ge ne gawulira n'agamba mpulira okuwuuma kw'enkuba kati ekintu kyonna ky'owulira mu mwoyo olina okukinoonya mu nsi ey'obuliwo ate kati Eriya n'ayambuka olusozi n'omuddu we Elisha n'agenda asaba n'amugamba genda yolingizeeyo olabe waliwo ebintu naawe by'owulira munda mu ggwe nga bijja kujja naye tonnaba birabako oli mu kukola olina ekintu ky'oseeti nga tekinnaba kuggwayo naye owulira kijja kujja mu mwoyo wakiraba dda ekintu kyekyoyagala mu mwoyo wakiraba dda naye tekinnaba kuvaayo kati y'ensonga lwaki oli ku mulimu oli ku kyeyo kikole kiveeyo kisasulire bakugambe kiwedde kikino bakireese ewaka omusingi bagusimye guuguno naye munda bakugamba basimye omusingi gw'ennyumba wagikomerera dda n'eddiiro olimanyi n'ekisenge ekyo kimanyi n'olukuubo n'eri n'eno omanyi bwete eddiiro walimala dda tivi ogiraba weeri entebe ozimanyi n'ekkala naye nga tonnaba bikola biri mu mwoyo omwoyo gwakiggulawo dda kati omubiri Eriya n'alinnya olusozi n'agenda asaba omulundi ogusooka n'amugamba genda olabe nti tewali n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna awo wonna alwana kukijja mu mwoyo akize mu mubiri omulundi ogw'omusanvu Elisha n'amugamba nengerayo akantu akalinga akale kalinga omukono gw'omuntu akasituka mu nnyanja n'agamba kiwedde kati genda ogambe ani Akabu ayingira mangu mu nnyumba enkuba temukuba kiki mbadde njagalawo amatu n'amaaso wulira tugeze mu Bassekabaka ekyokubiri essula 5 olunyiri lwa 14 Bassekabaka ekyokubiri essula 5 Bassekabaka ekyokubiri essula ya 6 okuva ku lunyiri lwa 13 paka ku lwa 19 13 n'ayogera nti mugende mulabe gyali ntume mu mukime ne bamubuulira nti laba ali mu Dosani 14 awo n'atumayo embalaasi n'amagaali n'eggye lingi ne bajja ekiro ne bazingiza ekibuga
15. Awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afuluma laba eggye n'embalaasi n'amagaali nga bizingizza ekibuga. Omuddu we n'amugamba nti zitusanze mukama wange, tunaakola tutya? 16. N'addamu nti totya, kubanga abali naffe bangi okusinga n'abali nabo. 17. Erisa n'asaba n'ayogera nti mukama wange kwegayiridde omuzibula amaaso ge alabe. Awo mukama n'azibula amaaso g'omulenzi n'alaba. Wano Eriya yali amaze okutwalibwa ng'Elayisha byaliwo. Katonda n'amuwa omuyambi w'omulala gwe bayita Gekazi. Ne wajjawo olutalo wakati wa kabaka wa Busuuli, Siriya ne Isirayiri, nga bwe wanaabaawo olutalo wakati wa Kenya ne Uganda. Kati Abannakenya nga Abasiriya ne bakola ambushi ku kabaka wa Isirayiri nga bagamba tumuteege wano tumuttire wano. Elayisha olwo nga ye nnabbi kati nga ye yakikutte. Elayisha n'atumira kabaka wa Isirayiri n'amugamba nti kabaka bw'ati bw'ayogera Katonda w'eggulu, olwaleero ofuluma okutambula ogenda ne konvoyi yo, toyita mu kkubo lino ne lino ne lino ne lino, wabula yita wano na wano na wano. Kabaka n'akola ng'Elayisha bwe yamugamba, kabaka n'awona. Busuuli n'eddamu n'ekola ambushi endala, yakola ambushi eziwera nga bwe bamuteega wanaayita eno, bwe bamuteega wanaayita eno, bwe bamuteega wanaayita eno, bwe bamuteega wanaayita eno. N'ayita abasajja b'ab'omuntu n'agamba njagala okumanya ani atulimu wano alabula kabaka wa Isirayiri, kuba buli lwe tumuteega tayitayo, wateekwa okubaawo omuntu atulimu wano ng'amubuulira bye tuteesa omukola. Abasiriya ne bamugamba nedda mukama wange teweerumya mutwe, kuffe tewaliwo wakulyamu lukwe, kubanga naffe twagala tumukwate. Naye mu Isirayiri waliyo nnabbi bamuyita Elayisha, yamulabula byonna bye tukola wano ne bye tukolera mu kisenge. Katonda abimubuulira n'amubuulira. Kabaka wa Siriya n'agamba kyekyo nti ngende mumuleete, mumubege bulungi waali mumuleete. Ne babega ne bamanya nti nno Elayisha asula mu kibuga Dosani. N'asimbula amagale. Okumanya Siriya yali yamanyi ebiseera ebyo ng'esobola n'okudiployinga munda mu Isirayiri nga Isirayiri tekimanyi. Obudde bugenda okukyanga basazeeko ekitundu kyonna Elayisha waasula. Gekazi omuyambi waakeera okukola bw'ati, agenda okugula bw'ati akole bw'ati, nga abasajja beetoolodde awaka wonna bakwekwese buli wamu. N'adduka n'agamba Elayisha, tufudde mukama wange, kiki abasajja bano twetoolodde tuwedde. Naye okusinziira bwe ndaba yunifoomu eno kirabika nga ya Siriya, Busuuli etulumbye. Omusajja n'amugamba tofaayo. Omwana yamubuuza tugenda kukola tutya, kiki ekiddako? N'amugamba genda weebake wamma. N'amugamba nedda tufa tuggwawo. N'amugamba toli kye basobola okutukola. Kiki abali naffe bangi okusinga abali ne bano, nti ate abaliwa tuliwo babiri nze naawe. Elayisha n'asaba essala n'agamba Mukama nti Mukama, omwana ono muggule w'amaaso alabe nga bwe ndaba. Bayibuli egamba laba, omwana n'alyoka alaba amagaali ag'omuliro agaku, ate nga bali bonna nabo babeetoolodde. Agamba Katonda wange tufudde bukyangambawo sikirabangako. Elayisha yali alaba ebintu abalala bye batalaba. Era n'anaaba bulungi nnyo n'ayambala neyetereza bulungi nnyo, amaze n'okusaba, amaze okubuuza ku Mukama ekyokukola, Mukama amuwadde ekisa, n'afuluma n'ababuuza abange kiki mujje bale basebo munoonya ani, kiki mulagawa? Nedda tunonyina omusajja gwe tunoonya wano bamuyita Elayisha. Ono omusajja afuuse. N'abagamba tali wano ate era naye nze mmanyi waali mujje mbatwale. Ng'amaze okugamba Katonda nti bazibe amaaso bonna, n'abayita bonna n'abakwata n'abaserengesa okumajja e Dosani n'abatwala e Samaliya.
bagenda okwejjukiriza bwe batyo okulaba nga SFC ya Isirayiri ebasazeeko ya gundi ya Samaria nga baandinze ova mu maaso ga kabaka wa Isirayiri. Namunyoya namugamba mukama wange bamala batuuza mu ruumu nagenda namubriefinga namugamba bano bulijjo be nkugamba baagala okutta kakati bazze basookeeze nze mbakuleetedde baabo. Ko kabaka wa Isirayiri nti tubatte namugamba tobatta atotta baaki ngoma zo bakwata naye nga babateeka mu ruumu bulungi nnyo nga zivaayo kwa bagenda okulaba bwe bati nga bonna babasazeeko nga bali wakati mu magye ga Isirayiri. Eliya n'abagamba gundi Elisha n'abagamba mubawe balye banywe mubate baddeyo bayogere ebyo balabye wano. Ne baddeyo ne bagamba kabaka wa Syria nti kitulabye eri abasajja batutute mu basement ne batuta ne tukomawo. Bamugamba abasajja batutute mu basement tulabye kino ne tukomyewo. Omusajja atutadde. Okitegedde yamugamba baleke bagende boogere bye balabye wano. Ekyo Syria n'esooka ne yeefugamu n'ebbanga n'egamba balina Katonda omulamu Abayisirayiri. Naye mbadde njagala nkulaga amaaso oli yalina amatwa agaawulira enkuba ono alina amaaso agalaba abalala batalaba. Wulira ekirala Elisha kiki yalaba. Bassekabaka ekyokubiri essula 5 kuva ku lunyiriri olw'14 okutuuka ku lw'17. Lw'14 awo n'aserengeta ne yennyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. Omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri gw'omwana omuto n'aba mulongoofu. 15 awo n'addayo eri omusajja wa Katonda ye n'ekibiina kye kyonna najja n'ayimirira mu maaso ge n'ayogera nti laba nno ntegedde nga tewali Katonda mu nsi zonna wabula mu Isirayiri. Kale nno kwegayiridde toola ekirabo ku muddu wo. 16 naye n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu wenyimirira mu maaso ge sitoole kyonna. N'amutayirira okukitoola naye n'agaana. 17 awo Naamani n'ayogera nti oba tootoole naye nkwegayiridde omuddu wo aweebwe ettaka ery'ekitikkibwa n'ennyumba 2 kubanga omuddu wo takyawaayo okuva leero ebiweebwayo ebyokebwa newankubadde ssaddaaka eri bakatonda abalala wabula eri Mukama. Ebyo bye muwulidde nabyo bigambo bitukuvu. Busuuli yatuuka nefu yali alina omusajja omulwanyi ennyo omwogerako Naamani naye ng'alina ekigenge. Bajja ne balumba ne bakuba Isirayiri ne batwala mu be banyaga ne banyagiramu abaana abato abawala bakadaama bagende baweereze Syria. Omwana gwe bawamba eyo n'alaba Naamani ng'alina ekigenge n'anyumya nti senga agenda ewaffe waliyo nnabbi asobola okkiwonya e Samaliya. Bwe bimutuukako n'ajja e Samaliya okunoonya nnabbi Elisha. Elisha yamulaba tannaba kutuuka teyamulaba nate omwoyo gwali gumulaba. Bwe yatuuka ku geeti n'amusindikira gekazi n'amugamba oyo genda omugamba alina ekizibu kye agenda nabe mu Yoludaani. Omusajja n'ayagala okugaana n'ayombayomba awo mbu ate simanyi mbuno Genowe Syria. Genowe Syria si Genowe Isirayiri. Yali amanyi bagenda kukola omukolo nabbi ajja mukwateko kubanga amanyi bannabbi ab'e Syria bo basindika. Bannabbi b'e Syria basooka ne basantalabaza ne balyoka ne bakusindika. Yali amanyi bye bijja okubeera eno. Ono yamugamba genda onabe mu Yoludaani. Okutemako ku mboozi empanvu ennyo to cut the long story short. N'agenda
yennyika emirundi 7 n'awona. Yajja alina ebirabo bingi nnyo nga yeetegese bw'awona aweeyo ebirabo. Eriya n'alaba engoye z'ono omusajja ze yaleeta nga zirimu ekigenge. N'agaana okukwata ekirabo kyonna. Ono yakomawo ng'amaze okuwona omubiri gwe gwonna guteredde avudde mu Yorodaani n'agamba katugende mpa omusajja wa Katonda ebirabo. Elisha n'agaana n'amugamba siitoola ekintu kyonna mu mukono gwo. Ddayo gamba Abasiriya nti ffe tuwonyeza na bwereere genda. Kubanga mu ngoye za Nayamani mwalimu ekintu yali aze kweyambululira mu Isirayiri. Yali aze kweyambululira wano. Elisha n'agaana n'amugamba ddayo sijja kutwala kintu kyonna. Amaaso g'Elisha gaayita mu bintu byonna ne galaba ekiri mu ngoye, omutima ogujjidde mu ngoye zino nga gwa bigenge. Kale kikakasiddwa. Nkakasa nga abakiwulira mukiwulira. Abatannakiwulira simanyi ndaba yammwe ya bintu. Naye nga bw'osinziira ku balabira ewala balabira ddala nti kaakati obukulembeze obukadde tugenda tubweyubulako mpola. Tusobola okugamba nti tuli mu kweyubula ku mukono gw'omuzungu. Kubanga Mwami Museveni ebbanga lyatufugidde atufugira mu nkwawa z'abazungu. Olw'okuba balina ebigendererwa byabwe bye baagala okuyisaawo. Pulaani embi ze balina eri Uganda tebasobola kuzeetuukiririza. Bakozesa omukulembeze aliko kasita bamusanga naddala nti mu buyabuya tayagala nsi ye. Nga bamukozesa bye baagala abituukirize, bo nga bamusponsalinga bamuteekamu akasente akatagaanika. Essaawa yonna oyinza okulaba ng'ababadde bamukozesa bamwefuulidde. Twasoose kulaba ku nsi zinnamikago ezitakabanira eddembe ly'obuntu nga ziwerera ddala 246 nga bagamba nti nedda ekimala kimala. Okusinziira ku bye tulengedde Uganda, walina okubaawo ekikolebwa bunnambiro. Eddembe ly'Abannayuganda lirinnyirirwa. Naye mmwe abatugamba nti mmwe mulera eddembe ly'obuntu, mmwe abeeyita ba super power, yo Uganda mwagyerabira. Yabakola ki? Kakati kino kiba kiddayo eri abo ababadde basponsalinga Mwami Museveni nti bamuwa ssente atuukirize bye baagala. Yo okubituukiriza alina kufunza ggwe Munnayuganda wadde abyogerako obwogezi akulabanga mulabe. Anti okwata mu nsawo ye gwate bw'onoobikuba banaddamu muwa ssente. Kati bo ne bakiraba nti babatulugunya, babatta, babawamba, bababuzaawo mu ngeri yonna, tebasobola kumugambako. Kubanga bwe bamubuuza bagamba nti anti kye nnina okukola basirike mwe mutwale omunyago gwammwe. Bo nga amaaso batunula eri ku sayidi endala. Mu birala babeera bannamukago ne Uganda. Ekyokulabirako Bungereza ye yakolonizinga Uganda. Naye wali olabyeko Bungereza ng'egatta eddoboozi lyayo ku ddembe ly'Abannayuganda erityoboolebwa. Naye olowooza tebiraba. Gwe bagambye Uganda yafuna independent yeetwala. Tukyali mu buwambe. Tukyafugibwa mukono gwa muzungu. Naye bino bwe byazze, Munnayuganda n'asituka n'addamu amaanyi. N'amanya nti tulina okwongera okwerwanirira kasita waliwo abatulengera. Awo bw'ofunanga akkaabirako, weeyongera okukaaba, weesansa bagena ebigere siita. Wamma bajja kumanya nti yes, tuyamba yeeyamba. Naye bwe banakkaabirako gwe n'ozinga emikono munnange, bajja kugamba nti olaba gwe tulumirwa ye teyeerumirirwa, ffe tufa ki? Kati nkugambye nti Munnayuganda agamba ekijja kijje, tulina kwekyusiza ggwanga lyaffe so si kulinda balala kuvaayo kulitukyusiza. Kati ffe bwe tusituka ne tukikwata, ne bannaffe bali ne bongera pressure ne banyiga, ono omusajja kujja kuba kumenya mu jjenje kkalu, kubanga ye amaanyi gaamuggwa dda. Naye akyatufugira ku busiru bwaffe n'obutamanya.